okulima kuno kwakakumbi wanika waggulusa wansi tikukyasobola kubamazaako. So you urge the government ekwate zi machines tractor tractors zibeerewo abantu baziyambise, sigamba nti abantu bazirimisize bwereere wano. Abantu baffe bonna njagala kubakubiriza mutwale abaana ku masomero basome. Obutasoma buluma bukulu. Your recommendation obutasoma buluma bukulu. Nolwekyo abaana mbatwale ku masomero basome. Nze wano ewange neyimiriza. Ate mu kusomesa abaana leka gamba nti ono wange no bana bagwanga bonna bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino chano zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya. Njagala okugamba nti mukadde waffe oyo yali w'amaanyi nnyo, yali mugezi ate yali mujaasi mulungi mutendeke. Naye olina ekintu kyoyagala okunyirizaamu naye nja kiyingiramu ekya Bunyoro. The dynasty. Olunaku olumu mu ggwanga lyaffe lino wasitukawo obutategeeragana between Bunyoro and Buganda. It was a big period kyeyoba nga n'entabwe embiranye bwe yava ku masaza ameka? asatu. Erisooka Buyaga, Bugangazi ne Buweekula. Nga Bunyoro egamba nti amasaza ago gaayo. Olwo mwaka ki? Wetwagendera mu Nankani mu Moscow. Wetwagendera mu Constituent Assembly Learning Conference. Nankani eyo yaliwo. Era kyali kimu ku biteeso ebyajja ku agenda ya London Conference. Okutuusa abali mu London Conference bwe bakkiriziganya ng'omuzungu atidde okulangirira nti amasaza ago ga Banyoro. Njagala omake ng'omuzungu atidde ye okulangirira nti amasaza ago gaani ga Banyoro. Era abali mu London Conference basalawo ne bakkiriziganya nti ekyamasaza agaali galowoozebwa nti gaabula The lost counties kiritereezebwa e Uganda nga Uganda maze okufuna obwetwaze. Era ekintu ekyo kyaleeta nnyo mutawaana wano. Okyajjukira ekyayitibwanga Ndayiga scheme? Kagadi. Kaakati kabaka waffe we Buganda bw'amanya nti olukiiko lusazeewo nti amasaza gakubwako kalulu Agasa the lost counties. Kabaka we Buganda najja akunga Abaganda bangi bagende masaza ago nti okulonda bwe kuliba kutuuse akalulu bakakubire Buganda. Bagamba kakube nga bawagira Buganda okutwala amasaza ago. Naye tiyamanya oba tiyajjukira nti bwe baali mu London Conference
ekyali kisaliddwa mu London conference ku masaza ago n'engeri akalulu gye kalidukanyizibwamu kyali kisaliddwawo. Wadugamba Edward Muteesa yeewamba kubanga Sir Edward Muteesa nga president wa Uganda yeyambisa ekifo kye ekyoba president n'agenda ayogeranya ne British High Commissioner wa Bungereza n'alagiriza ebyokulwanyisa bijeno Bungereza ebyokulwanyisa Muzee ongonyumirwawo nnyawo awo nga okunyumiramuko nti gotolaba nti kwali kwerwanyisa twali olutalo naye ali mu kusaba byakulwanyisa yali eno okuteekako okwekuuma embeera eyinza okubaawo yali yetegekerawo nga tomanya olidde yesebo n'abagiriza ebyokulwanyisa nga biyita mu British High Commission byatuuka to come and fight himself. Awo entabwe weeva yemu ku nsonga entabwe weyava bamubuuza who gave you powers to order for these ammunitions nga talina answer. No answer. Mpulira ebyo byaliwo era n'olukwe olwo yasooka kululukira Makindi ye mu presidential lodge. Muzee bw'otuuka ku Edward awo sekawo nnyo wakunyumira simanyi lwaki onyumirwawo. Nyumirwa omukulu okwewamba kyekikunyumira niga takite nga tamanyi irino kubanga kyali kikyamu Sir Edward Muteesa ye ng'omuntu kati kitwale wetu ng'omuntu okulangirira olutalo gavumenti ya Uganda kyali kikyamu era leka kulowooza olwaleero abantu tube n'obwenkanya olwaleero oyinza okuba nga ondeetedde akabasa okamanya akabasa singa President Museveni bamugaa nti Kasiima Yanja atuuza enkiiko ewuwe ez'okukuggyako oba oleesa akabasa tayinza kusirika busirisi ateekako wakita kusalawako sigwali ku Maryland tayinza kusirika busirisi agakiki nti ali ludda nti wali gindi ati bamunoni tayinza kusirika busirisi so nebimbi bivunana Apple Milton Obotte mukabukulu bwe nga president n'obuvunaanyizibwa bw'alina mu kukuuma abantu ba Uganda constitutionally tayinza kusirika busirisi. Awo kati ngenda nkutegeeza kyotegeeza nti mu kiseera ekyo obwakabaka bwa Buganda ayali afuga mu kiseera ekyo yatuzanga enkiiko ezo under the regime of Obotte. Ye ng'aseketerera kujjako Obotte not knowing nti yali yeseketerera kujjako kubanga was on top. Kwekiva Sir Edward Muteesa olubereberye yatuzanga enkiiko ezo n'atuma ne machines ziveewo era njagala nkutegeeze yatumanga enkiiko ezo n'alonda n'abaamasaza okubeera mu kampeyini eyo ey'okukunga abantu okujeemera gavumenti y'Obotte okujeemera Obotte kwe byali
era government gundi ng'ajjawo obwakabaka yensonga lwaki n'amasaza abaami b'amasaza yabajjawo Milton Obotte kubanga baali bamusekeeterera ensonga njiraba lwaki byonna badde nga bibiri. Okay, all right. Ekikulu kyabina tugamba tukyali mu kwebuuza twawulyanga zi propaganda nga bagamba nti Obotte yawangangusa obwakabaka bwa Buganda. Naye ate nga bwe tuli ku untold story ne mukulu Paul Kasitye omwana w'omuntu atuulira ensonga bintu bino nga bwe byali nti kabaka yewamba yekka awo tubuuliza yewamba yekka atya otutte that element anti Buganda kabaka yewamba yekka tiyamanya kifo ki Edward Muteesa ndowooza alina we yatuuka political excitement nemwerabiza wawe yalina okukoma kubanga yasukkawo yabuka akaguwa kakati angomaliza ebyokulwanyisa byo byatuuka ebyokulwanyisa bino ndowooza engeri gavumenti olukole yali luguddemu yalugwamu nga bukyali kono n'agamba waaye kusinza ku kyoliko akabasa bwe katuukiraawo obwakabaka bwa Buganda ne buvaako ate obwe bunyolo bwayingiriramu obwali innocent kakati obwakabaka wa Buganda nakyo njagala tukigolole bulungi n'amateeka batuyambe yava mu nsonga oba kyava mu nsonga okubeera ensonga ya Edward Muteesa ne Milton Obotte naye baliko bamukwano neefuuka national issue era Edward Muteesa Apollo Milton Obotte ensonga yagenda n'azanjula mu Parliament ensonga nezikubaganyizibwako Parliament ebirowoozo Parliament yasalawo n'ekirala Edward Muteesa tiwali yamugoba tiwali yamugoba naye yadduka buddusi yekka yadduka buddusi yekka gwe nga gwe ayali PS w'omukulu Milton Obotte ekyo kijjawo okiwakanya ku kiwalaba ekyaliwo kimu ekibuuzo kyeŋŋamba nti owakanya abantu kye bagamba nti no Milton ayali prime minister yawangangusa omutanda Edward si ye it was self what Edward Muteesa yisalirewo okuwangawo. It was not forced. Yeah, it was not forced. Basing on his plans that he had, things ended up in that version. Kale. Kubanga Edward Muteesa tiyagobwako wano. N'ebikolwa bye. Bikolwa bye. Bwe byava. Gwa tulaba tatuwuliriza gwamanyi ky'onoobaasa ku ekyo. Kakati nga kyali ku ekyo. Tunatera okumaza program fana ku lwaleero ku Untold Story n'omukulu Paul Kasitye omwana w'omuntu. Mukulu Paul, kimanyikiddwa nti mu nsi yaffe Uganda buli region erina ebyobugagga bwabyo. Buganda, Bunyoro, Busoga, Eastern kwegamba, the 4 regions we have. North, East, West and South. We all have got our resources. Ezisobola okutuyimirizaawo ne twekulaakulanya. If we are supported by the government, do you believe we have got resources? Resources? Yes. Buli region erina resources zaayo. Yep. Buli region.
neluza kitekikolebwa newandibadde buli region erina ebyobugagga byayo naye ebyobugagga ebyo buli region byeyina tebisobola giyimirizaawo ate lwaki kubanga abalwazi investments bakuleetedde gaggawala ne kaitunsi project anti gwe atalina ttaka obasasula miliyoni 2.5 ne bakufunira eka y'ettaka liiza emyaka 7 ne mukola endagaano mu mannya go ne nannyini ttaka olwo ne bakusimbirako ate emiti ne bagirabiri okumala omwaka mulamba emyaka 3 egisooka n'ofuna miliyoni 10 ku 15 n'emyaka emirala 3 miliyoni 10 ku 15 liizi yegenda okuggwako emyaka 7 ng'ofunye miliyoni 2 ku 3 gw'ayina ettaka wonna w'oliina okisasula miliyoni 1.2 ne tukusimbira emiti ne tugirabira okumala omwaka mulamba. Mu bintu ebikulu ebiteekeddwa okutunuulirwa ennyo tuba okutunuulira ebyobulamu bw'abantu health sector tuba okutunuulira ebyenjigiriza education teekeddwa okutunuulira n'ebintu ebirala bingi kakati regional government tesobola otutuuse kuwewanirira kugamba nti esobola okubeera n'amalwaliro agaayo hospitals ezaayo schools ezaayo biki byonna ebirina okuyamba omuntu wa bulijjo kizibu n'olwekyo lwe tubeera obumu resources ne tuzikolekitinga ne tuziteeka mu kikapu kimu ne tugamba nti kati egindi waliyo obwetaavu gundi nga tutoolamu bwa ssente bwe ziti ne tuba nga tukwata mu nankani yaffe kiyambako okusigala nga tuli controlled by the center. Kyekikulu nnyo. Now nga gwe mukulu Paul Kasitye omwana w'omuntu the former UPC the former PS y'omukulu oli okyali wa UPC wagamba ojja kufa oli wa UPC bajja kuzika oli wa UPC era watugamba ku grave yo nga tebana kuteeka eri benda UPC eyina okubanga teeka kyagirukiriza gana abazzukulu n'abaana bitumwakyo tukidingana mukulu kintu kino ekyo yakyogerako ddala kakati nga gwe mukulu Paul Kasitye omwana w'omuntu do you believe in federal system? Federal system njikiririzaamu era bwe tuba twogera ku federal tuleme kugirowooleza nga tulowooze Banyoro bokka oba Baganda bokka ndowooza federal twandibadde tugirowoozaako tebitundu twandibadde Uganda yandibadde efuna federal oba ebitundu byandibadde twandibadde tufuna federal to would be in diversity siga nti bano bayindi bafuna ne bagondi bafuna edda fenna ebiri awamu. You believe in that? Good, or you believe in that? But as the party of UPC, did you believe in unity and diversity? Too much. Nagani yafuwa kirabi. Mu constitution. Mu constitution yafu. Tekimu kubigendererwa byafu. Ere waliwo mukulu omu yagamba yagala kaadi ya UPC. Ali Bulaayi eyo n'agamba yo kaadi. Era tujja mutu tumugambe sebo era kaadi eno batunagikutusaako tutya. Mukulu Paul Kasitye yagambye ajajimpa tumanyi obono gifuna otya. Ne namba yaye gina wano eri 7866 ye namba yo sijja kwogera amanyago kuba wagambye ojetaaga. Mukulu Paul agirina. Yiyo gitwala. Tekiri mu sitani. Nanti government eri kayinza okugamba nti tu promotinga ojinkwasiza mu butongole. Bajinkwasiza mu butongole kaadi yo ngirina era obanji kula screenshot nje musindiki. Gomanyi. Obanja kiteeka mu DHL. Ojimuwadde. Atwali. Sebo kaadi yo mukulu agimpadde gwe wagisabye naye mukulu Paul Kasitye wali akyabereza eggwanga. Nga bagambye nno UPC believed in unity and diversity mu nsi yaffe. Tunatera okumaliza olunaku olwaleero nga tukuli n'omukulu Paul Kasitye omwana w'omuntu.
akyatubulira embeera eno nga bwe yali ng'akyali n'omukulu Milton Obotte n'ebintu nga bwe batambulanga. So n'olw'ensonga eyo mukulu Paul nga tuwumbawumba olunaku olwaleero kyo kirokkiriza nti Uganda ina resources ezisobola okugiyimirizaako buli region singa twatufunye obuwagizi okutusupportinga resources nyingi nnyo. n'olowooza lwaki tekikolebwa mu kiseera kino? Gavumenti ya Uganda erina Ministry of Planning and Development. Naye kibuuzo sijja kubaddira mu kibuuzo kijanga bawe ku magezi eriso ly'omu kwaduga bwe walaba advise them yange siwali waddugala okiganye naye nti Oluganda bwe lugamba eriso ly'omukola waddugala we walaba galaba. Okay, so kakati mukulu Paul katunziko nako olwaleero olowooza Uganda kiki kye yalitaddeko essira essaawa zino okubaawo? Kubaawo oba kye yalikoze ne tusobola okweyimirizaako ne tukendeeza obwavu bwe tuyitamu? resources tuzirina olidde resources tuzirina naye wabula kakali nga wano gweriyo netaka toliraba abantu beetaaga kuyambwako okulima kuno okwakakumbi wanika waggulusa wansi tikukyasobola kubamazaako. So you urge the government ekwate zi machines tractor tractors zibeerewo abantu baziyambise sigamba nti abantu bazirimisize bwereere naye zo zibeerewo omuntu amanyi nti kugombola ewaffe waliyo tractor njagala kugenda kulima wano n'agenda ekaliisizo okugombolola najjeyo tractor naye munkolirwa bakola naye nga ffe amaanyi ng'abantu abantu bakyalina maanyi ga nkumbi eno eŋŋanda ebyo byaggwako amaanyi gakyasooka. Naye ku UPC mwabikolanga byaliwo? UPC singa obudde bubaddewo nandikututte ku tractor services government tractor services wano ekyotera wano kumpi awo tractor zabeerangawo nga tractor za government z'abantu kupangisa kulima era nawano ne bubuuza abakuno nze nalimisanga kulaba obulumi agriculture system naye efudde agriculture system yafa kubanga kyeyafiira abantu kye balina sibakyasobola kujja mu ssente zikiwanirira. Bw'omusiri gw'emmwanyi gavumenti yebe tuyambeko kangambe bwenti gavumenti etuyambeko etuwonya ababbi kubanga ye batusindikamu. Ate gavumenti ekusindikira ababbi basindika etya? Gavumenti yatusindikira ababbi batya? Okuva edda nedda gavumenti yalina obuvunaanyizibwa okugereka ebbeeyi y'ebirime efune price floor ne price ceiling. Gavumenti yalangiriranga nti kakati emmwanyi sizoni eno laatiri nga kyeki pawundi bwe mwakiyitanga bakiyitanga laatiri bwe twava okujja ku kilo system. Kale kakati gavumenti erangirire nti kilo y'emmwanyi ya sente bweziti ya kibooko sente bweziti naye si kinoomu okuteekako price eyiye. Naye gavumenti yalangirira nti abaagala okusuubula emmwanyi mugende muteeseganye n'abazirina simanyi kitegeke nga kibi nnyo babanyigiza omuntu wa wansi kubanga omuntu atunda ekintu ki omuntu awaayo entuuye ze nga tamanyi sente kwaziweerayo era kwasaanidde ziwaayo oli ajja buzi
muzeeyi ne mwanyi nti sebo ogula sente meka njagula 8 endibe njagula 7 endibe aba yakavaawo omulala najja ngula gumu 2 simukira kubanga ono bamubbye bamuwadde 7 kiri ekyemu gumu 2 atakimanyi kimugwako bugwi amakulu gacho we need to have price ceiling and price floor mu buli kintu si mwanyi zokka lwaki batugamba nototuwa bei ya mwanyi nolangire bei ya sukali n'eyamafuta naye nga ate ffe tutunde mwanyi tugule sukali ffe tutunde mwanyi okugula ki amafuta eyo way forward ogiwadde government kikulu nnyo ekyo ekikole ate mu byenjigiriza tuli mu mulembe gw'abasomyeko nenga abaana tebasomye abaana tebasomye way forward abaana tebasomye ekyo tuleme kukikkaatirizaako nnyo kino ekirwadde kyatujjidde bugizi si ekibaddewo kino kirwadde kyazze gavumenti olwokwagala okutaasa obulamu bw'abantu n'emiriza abaana obutagiraki ekitaabadde kibi gavumenti mu kiseera kyekimu nessaawo embeera ey'okugemesa abantu beetangire kiki kuba weekiri ate owulira abamu bagaana buganya okugendayo kubanga abamu tetumanyi kyetwagala tetumanyi no oba gavumenti omukisa eguleese obulwadde buzze netuwa chance mugende mugemebwe tugendeyo nante abamu batyayo kuba nti abamu bagamba twalaba ku report yasooka emabega abamu babakuba amazzi ne government negamba doze zasooka oba 8 oba 8 oba 9 whatever it was nti ddagala lyalifu abantu omanye government abantu bagenda bagiva trust egenda egwa kakati abantu balikomezawo batya trust yaabwe eri ruling government gwenga gwe pom kasomwana w'omuntu is trust yabantu ekomawo etya mu bantu batandika okwesiga government yaabwe okwesiga government emikisa tugifuna naye tuyeyambisa bubi okusobola okuzza trust ya government mu bantu abantu baweebwa omukisa beerondera abakulembeze bwe bagira ki beetaaga kutegedde naye kakati ekizibu kye tulina wano ewaffe abantu bazze balonze bami ba palamenti bakozi batya naye ate akasolya ne kalema oli aganje simunonda nze mmanyi bino byange kale n'olw'ensonga eyo tuyinza obutasukka wano ku lwa embeera we tuli ebintu bijja baleekanira nga bwe byali tetubyetaagira ddala okubeera mu programu zaffe naye ate ku lw'obulungi bw'eggwanga awamu naffe Buganda mukulu Paul Kasitye tukwebaza ku lw'obudde obusinga tukwebaza mukulu Mayanja omukisa gw'otuwaffe okutukuza tujje mu makaago ate tubaza n'omukama ekisa n'ettendo byakutaddeko okukuma ng'okyali mulamu ate tubaza omukama n'abakukuuma bobeera nabo wano ku kyalo nadde ab'omu makaago beeyongere okukuuma beeyongere okweyisa obulungi omukama akutuwera omukisa ate n'olundi bwe tufunye chance netukusisikagana netwogerezaganya nekirala wano abantu baffe bonna njagala kubakubiriza mutwale abaana ku masomero basome obutasoma buluma bukulu obutasoma buluma bukulu olwekyo abaana mbatwale ku masomero basome nze wano ewange neyimiriza ate mu kusomesa abaana lekagamba nti ono wange no bana baggwanga bonna wosobolera okuyamba yamba nze wano ninawo abaana abange kati bafuuka baana bange
nesimba abaana 6 abaana abo 6 nebaza Katonda n'abakulu kubanga nasaba Bishop Kirudde Bishop waffe Masaka like diocese nimugamba Bishop nti mpaya abaana ba seminariyo nesobola okuyambako mu kuwaka sente mu busaserdoti Katonda nanyambye mu bantu bakatwala sente ezo nga bava sente ziva wano kati n'abasaserdoti 5 omukama akutwera omukisa ku environment gye tulimu ebintu bikuleekanira ate titwetaaga bimale bitekeko embeera nolwekyo abantu mbakubiriza toyamba wo yekka yamba buli muntu alina okusoma tomanyi alikuviiramu mugaso natalikuviiramu mugaso weewaawo ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda tuyinza obutasuka olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutwagala mu abali Bungereza, Oman, Abu Dhabi, Indonesia, Ethiopia, Africa, France, South Africa, muli bangi naye nga we love you so much, twetaaga nnyo tubagala nnyo. This is our new program, Untold Story, with the people abalabyeko bebalabyeko. Omukama nga mubeeza tujasiga nga tubakyalira batuwulira embeeno nga bweri. John tukutumiddeko nnyo webale nnyo abo abali Bungereza. Akomata kumira mpeera mubere bulungi mwera. Amina. Abalwazi investments bakuleetedde gaggawala ne kaitunsi project anti gwe atalina ttaka obasasula milioni 2.5 ne bakufunira eka y'ettaka liiza emyaka 7 ne mukola endagaano mu mannya go ne nannyini ttaka olwo ne bakusimbirako ate emiti ne bagirabiri okumala omwaka mulamba emyaka 3 egisooka n'ofuna milioni 10 ku 15 n'emyaka emirala 3 milioni 10 ku 15 liizi yegenda okuggwako emyaka 7 ng'ofunye milioni 2 ku 3 gw'ayina ettaka wonna w'oliina okisasula milioni 1.2 ne tukusimbira emiti ne tugirabira okumala omwaka mulamba.